okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo lyebazibwe. Mwasuze mutya bassebo ne bannyabo mwenna abeekuumidde ku programu yaffe ennungi eŋŋanzi ensula ey'enkya ku 3ABN TV. Ku programu eno kwe tufunira omukisa ogw'okutandika olunaku ne Katonda waffe, kwe tufunira omukisa okuwonga olunaku eri Mukama Katonda tuyinze okutambula nga ye bw'aba atuluŋŋamizza. Kale kikulu nnyo era kya nsonga gwe nange okutandika olunaku ne Katonda ku programu eno ensulo ey'enkya. Oyinza okuba oba oli awo nga tewasuze bulungi, naye kikakafu kiri nti Mukama waffe afaayo gy'oli era mwetegefu okumalawo omugozi oba n'egyo gyonna ate n'okugikuyisaamu okulaba nga otuuka ku buwanguzi. Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Omuweereza w'enkyene ya leero Ssemambo Peter nze ndiwo okuweereza. Mukama akkiriza n'olwaleero tubeeko bye tugabana era njagala okukakasa nti atutegekedde ettu ekitiritibwa kyennyini eky'ekigambo kye bwe tugenda okuliira ate tufuneyo amaanyi n'obubaka obunaatuyisa mu lunaku luno olwaleero. Naye nga tetunnagenda wala katutandike n'okutendereza Mukama n'oluyimba olw'ennamba ey'e96 olugamba nti kiki ekintukuza, kiki ekintukuza. Mukama akuwa omukisa ng'otendereza wamu naffe. Ebigambo bitugambye ekintukuza kiri kimu, musaayi gwa Yesu gwokka. Simanyi gwe kiki kyeweesize, naye oluyimba dde olugambye ekisobola okututukuza musaayi gwa Yesu gwokka. Katusabe. Katonda waffe weebale okyatuleseemu omukka, tukyali balamu, twegomba okukola okwagala ku olwaleero, naye nga tutandika tusaba oyogere naffe okuyita mu bigambo bino mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Omulamwa ogw'ekyokuyiga kyaffe ekyenkyene yaleero gugamba nti ekisonyiwo. Ekisonyiwo. Jjukira tutunuulira omusaalaba wiiki eno, twatunuulira ku maanyi g'omusaalaba, ne tutunuulira ku musaalaba awamu n'okuzuukira, aye ne tutunuulira kiki ekiyinza okubaawo omusaalaba singa guba guggiddwa mu bulamu bwaffe, kiki ekyo ekiyinza okubeerawo era kiyinza kutegeeza ki gye tuli. Kale nno enkyene ya leero tugenda kuba tutunuulira omulamu ogwo ekisonyiwo. Nnyiriri lwaffe olw'okujjukira lugenda kuva mu Zabbuli eya 32 olunyiriri olusooka n'olwokubiri. Zabbuli 32 olunyiriri olusooka n'olwokubiri, Bayibuli egamba nti aweereddwa omukisa asonyiyiddwa ekyonoono kye n'ekibi kye kikwekeddwa. Aweereddwa omukisa Mukama gw'atabalira butali butuukirivu, ne mu mwoyo gwe temuli bukuusa. Ebigambo bwe bityo bwe bigambye nti oyo asonyiyiddwa aweereddwa omukisa era nga n'ekibi kye kikwekeddwa. Era Mukama gw'atabalira butali butuukirivu, oyo naye aweereddwa omukisa nga ne mu mwoyo gwe temuli bukuusa. Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe, kubanga ebigambo ebyo ate ebigambo bya ssuubi. Naye waliwo olugero olw'omukyala wano olutuweereddwa, omukyala omufumbo, mukazi w'omwami ayitibwa Ricardo. Agamba nti yali mu kibiina ekiyiga Bayibuli ne muwala we Alasia, era nga yali mmemba wa kkanisa omwesigwa. Kale Ricardo bba w'omukyala oli yasalirwa omusango
ogw'okwebaka mu kkomera okumala emyaka 12 nga kyaddirira obuzibu obwagwawo. Naye ku musango guno gwazzibwa abantu baali batamidde, era olw'okuba baali batamidde tumanyi nti abatamiivu tebaba mu mbeera zaabwe ennungi. Era ekibonerezo ky'emyaka 12 kyalabikanga ekinene ennyo oba ekyasukkirira obunene eri omuntu akoze omusango mu mbeera ey'obutamiivu, kuba kibanga ekitegeeza nti aba tategeera bulungi. So ekibonerezo kino eky'emyaka 12 kyalabikanga kiyitiridde obunene eri omutuuze ono, ate ng'omutuuze ono teyalina byafaayo bibi era kwegamba teyali mu mbeera yakumenya yakuzza misango buli kiseera. Kale bannamateeka abo olw'embeera eno nti yalina likodi ye ennungi, ebyafaayo ebirungi ebitaalimu bumenyi bwa misango, bagezaako okuteekayo okusaba eri olukiiko olugaba ekisonyiwo mu minisitule y'ebyamateeka asonyiyibwe, era ne kikkirizibwa nti omusajja ono asonyiyibwe. Wabula nga bwe bitera okuba oluusi ebintu bwe bitabaako agoberera bitera okulwawo, era ekiseera kyayita nga tewali kanyego kava mu lukiiko olw'abaminisita newankubadde nga yali asonyiyiddwa. Omuwandiisi ono agamba nti yategeera ku bulumi amaka ago bwe gaayitamu, era bw'atyo kwe kusalawo okusisinkana omuwandiisi wa minisita w'ebyamateeka bwe yali amanyidde ddala obulungi okubanga ye yali ssentebe w'olukiiko, era sayidi eyo oba oluuyi olwo oluwi lw'amagezi ku ddembe ly'okusinza. Agamba nti namunnyonnyola ensonga ne neegayirira ku lwa Ricardo ne njogera n'ekisonyiwo, era amangu ago n'atumya omukulu w'ebisonyiwo okukakasa obanga fayiro eyo weeri. Agamba nti enkeera waabwo minisitule y'ebyamateeka yategeeza olukiiko lw'abaminisita, era ku Saturday yaddirira Ricardo ono n'ankubira okuntegeeza nga yenna ajjudde akabuguumiriro nti yali afunye ekisonyiwo. Agamba nti yali yeerabirwa, kyekyamazima kubanga ekisonyiwo baakimuwa naye ate ne kitatuukirira mu kaseera we kandibadde, kubanga abaamuwa ekisonyiwo naye ne beerabira nga teryagobereddeko, naye bwe yafuna agoberera n'agenda ew'omuwi w'amagezi ono n'amutegeeza nti n'ekisonyiwo kyamuweebwa. Bwattu musajja wa Katonda ono Ricardo yasobola okuteebwa n'asobola n'okuddayo mu mirimu gye n'okusinza Katonda we nga bwe kyali kigwanidde. Kale Kabaka Dawudi kyava ayogera ebigambo ebyo bye tusomyeko waggulu. Oluvannyuma lw'ebyo byonna ebyamutuukako mu bulamu bwe tubimanyi nti omulabe yamumegga, n'akola obwenzi, n'akola okutta, naye kwegamba yawulira nga yeetaaga okusonyiyibwa, era bwe yategeera ng'asonyiyiddwa olw'essanyu eringi eryamujjula eri Katonda we oluvannyuma lw'okumusonyiwa, yayiiya Zabbuli ez'enjawulo eziraga okwenenya, era nga zino Zabbuli nnungi nnyo. Osobola okusoma ku Zabbuli ey'omukaaga, eya 32, eya 38, eya 51, Zabbuli ey'ekikumi 2, ey'ekikumi 3 n'ey'ekikumi 43. Zonna zijjayo amakulu agali mu kwenenya, mu kwatula awamu n'okusonyiyibwa Katonda. Wadde nga tulina okwegendereza ennyo okwewala ekibi era n'okuba n'obusobozi obwenenya, omukisa ogw'okusonyiyibwa gubeerawo ebbanga lyonna. Ekyo si mawulire malungi nnyo gye tuli nti Katonda waffe abeera mwetegefu bulijjo okutusonyiwa n'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu. Kale nina ekintu ekinzizaamu amaanyi
nti newankubadde nga bannamateeka ab'ensi basobola okwerabira n'omuntu asonyiyiddwa n'asigala mu nkomyo, naye ate Katonda waffe tasobola kwerabira, abeera ajjukira bulungi nnyo buli lwe tumwenenya, okusonyiyibwa kwe kubeerawo butereevu. Kyava Baruumi 8:33-34 ayogera ebigambo bino ng'agamba nti kale ani aliroopa abalonde ba Katonda? Ani alibaloopa? Katonda abawa obutuukirivu, ani alibasalira omusango? Kristo Yesu eyafa oba okusinga eyazuukira ali ku mukono ogwa ddyo gwa Katonda era atuwolereza. Kale ebigambo birungi era ebituwa essanyu awamu n'essuubi nti tulina omuwolereza eri Katonda. Omuwolereza eyo nga si mulala nga ye Mukama waffe Yesu Kristo. Pawulo agamba bwe tuba n'omuwolereza eri Katonda nga ye Kristo ali ku mukono ogwa ddyo gwa Kitaffe, kale ani alituloopa? Bw'abanga Katonda waffe oyo yatuwa obutuukirivu, kale ani agenda okutusalira omusango? Ebigambo ebyo bikulu nnyo era nsaba gwe andaba era ampuliriza obyetwalirenga bibyo nti bwe bukkiriza Yesu Kristo ng'olina omuwolereza eri Katonda nga ye Mukama waffe Yesu Kristo, alituloopa yani? Kyova olaba Bayibuli eri mu kubikkulirwa, Bayibuli egamba nti akasukiddwa oyo aloopa baganda baffe, oyo kawenkene Setaani abeerawo okulumiriza ono tasaanidde, alina ekibi. Bayibuli emulaga ng'ayimiriddewo ne Yoswa. Bayibuli eraga nti ng'ayimiridde ku mukono ogwa ddyo, kwegamba ng'akakasa bulungi nti ono tagwanidde kubeera mu lubu lw'abo abagenda okulokolebwa. Naye amawulire amalungi gali nti buli agezaako okuloopa abaana ba Katonda, Yesu Kristo amugamba nti Mukama akunenye. Alikuloopa yani? Ng'okkiriza Mukama waffe Yesu Kristo. Njagala okutegeeza nti ekisonyiwo ku lw'omusango oguva mu kwonoona kwaffe kyambagirawo, tewali kulindirira newankubadde okwerabira oba okwerabirwa. Omukyalo ono, omwami ono gwe twogeddeko Ricardo, yaweebwa ekisonyiwo naye ne kyerabirwa. Naye Katonda waffe tatwerabira, era bwe twenenya gy'ali ne twatula ekibi kyaffe atusonyiyirawo mbagirawo. Omulabe Sitaani oluusi atudyekadyeka n'atulimbalimba n'alowooza nti okusonyiyibwa kisinziira ku ngeri gye twewulira, nti kati mpulira nsonyiyiddwa. Oluusi n'ogamba nti kati nenenyeze naye mpulira nga Katonda atansonyiye. Njagala okukakasa mukwano gwange nti ebintu by'okusonyiyibwa tubitwala olw'okukkiriza. Bwe mba nga njatudde ekibi kyange nga nkyatudde mu mwoyo ne mu mazima eri Katonda, Katonda waffe mwesigwa era ajja kutusonyiwa. Yokaana ebbaluwa esooka olunyiriri essuula esooka olunyiriri olw'omwenda. Yokaana ebbaluwa esooka olunyiriri olw'omwenda. Bayibuli eyogera ebigambo bino ng'egamba nti bwe twatula ebibi byaffe ye wa mazima era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu. Mukama waffe Yesu Kristo mwetegefu okutusonyiwa. Katonda waffe mwetegefu okutusonyiwa kasita twatula ekibi kyaffe. Ekisonyiwo ekyo kye twogerako olunaku olwaleero kyaffe ate kyambagirawo. Bokka ku maviivi go n'osaba Katonda akusonyiwe, va ku maviivi ng'olina obukakafu nti osonyiyiddwa, kubanga Mukama waffe yasuubiza nti waakutusonyiwa ate era waakutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu. Njagala okutegeeza Zabbuli 51:17 ayina ebigambo
byatugamba Zabbuli 51 olunyiriri olw'17. Bayibuli egamba bweti. Bayibuli egamba nti saddaaka za Katonda y'emmeeme emenyese, omutima ogumenyese era oguboneredde, Ayi Katonda toguganyenga. Katonda kyasanyukira gwe mutima ogumenyese, gwe mutima oguboneredde gwasanyukira, si saddaaka ez'amasavu n'endiga, naye omutima ogumenyese Katonda gwasanyukira. Gwe alowooza nti oyonoonye nnyo maaso ga Katonda, wenenye bonerera. Okubonerera kitegeeza nti omuntu ono ategedde ensobi ye era n'amalirira obutagiddamu, kwe kwenenya okw'amazima, okutegeera ensobi gy'okoze n'ogamba Mukama mpa amaanyi nneme okukiddamu, n'oyatula ekibi kyo eri Katonda. Ekyo Mukama Katonda waffe kyasanyukira, era bw'obanga okikoze bulungi beera mukakafu nti okusonyiyibwa kwo weekuli. Bayibuli egamba, bwe tusoma mu ngero 28, bwe njagala tusome ebigambo bino bikulu nnyo muganda wange mpuliriza. Ngero 28 olw'13, Bayibuli egamba nti abikka ku kusobya kwe taliraba mukisa, naye buli akwatula n'akuleka alifuna okusaasirwa. Amiina. Kankuddiremu ebigambo bino. Abikka ku kusobya kwe taliraba mukisa, naye buli akwatula n'akuleka alifuna okusaasirwa. Mukwano gwange ampuliriza, oyagala okufuna omukisa, ebigambo bye twasomye byatugambye nti aweereddwa omukisa oyo Mukama gw'atabalira kibi kye, gw'atabalira bukuusa, aweereddwa omukisa. Naye yaaliwo oyo Mukama Katonda gw'atabalira kibi, gw'atabalira butali butuukirivu, gw'atabalira bukuusa, y'oyo ayatudde ekibi kye n'atakibikkako. Bayibuli wano eyogerera ku kibi ekyo kyennyini ky'oba okoze, nti n'ogenda maaso ga Katonda n'okyatula nti Mukama onsaasire, nakoze obwenzi nayenze, ng'oli specific, ng'oyatulidde ddala ekibi ekyo kyennyini. So si bino otusonyiwe Mukama, tuli boonoonyi, mubiri tuli bantu abaagwa. Nedda, Katonda agambye oyo aweereddwa omukisa yatabisse ku kibi kye n'akyatula. Mukama onsaasire, nabbye sente bwe ziti ku muntu bw'ati ne bw'ati. Katonda akusonyiwe, asobola okusaasira, era kyavudde agamba nti oyo atabikka ku kibi kye takibikkirira, akyatula, oyo yasonyiyibwa. Waliwo omusajja eyayimba nti Mukama nti kula omugugu, n'agamba naye kano akagugu sigenda kukaleeta, ako kankeesigalize. Oyo abisse ku kibi. Waliwo ebibi by'okyanyumirwa okukola ng'otya n'okubyenenya mu maaso ga Katonda. Ekibi ekyo kigenda kufuula atalina mukisa, kigenda kuzikiriza. Oyina ky'okoze ky'olowooza nti kinene nnyo mu maaso ga Katonda, nti era Katonda tayinza kusonyiwa. Njagala okukakasa nti bw'obeera n'embeera efaanana bw'etyo n'okukkiriza okufaanana bwe kutyo, ogenda kuzikirira n'ekibi kyo. Kiki Mukama Katonda kyatwagaza? Twatule ekibi kyaffe. Bwe tutyo bwe tujja okubalibwa omukisa. Nga ngenda okumaliriza, njagala okukakasa kino, teri kibi na kimu Mukama Katonda kyatayinza kusonyiwa. Tekiriyo. Buli kibi kyonna kye twenenyezza mu mazima ne tukyatula mu maaso ga Katonda, Katonda waffe mwetegefu okukisonyiwa. Bayibuli etulaze bulungi nnyo nti bwe twatula ebibi byaffe tubyatula eri Katonda. Njagala okusomerayo olulinyiriri wano olulala lumu mu Timoseewo ebbaluwa esooka. Timoseewo ebbaluwa esooka
Essula ey'okubiri olunyiriri olw'okutaano Bayibuli egamba nti kubanga waliwo Katonda omu era omutabaganya wa Katonda n'abantu omu, omuntu Kristo Yesu. Kyenjagaddeyo nti omutabaganya wa Katonda n'abantu ali atya? Omu yekka, ye Yesu Kristo Mukama waffe. Gwe wenna mpuliriza, njagala okukutegeeza kino n'obuwombeefu obw'ekitalo. Bw'oba olina ekintu ekirala kyonna ky'oteeka wakati wo ne Katonda, mu kyo temuli ssuubi. Tuyina enjigiriza nnyingi ezitaddewo abatabaganya abangi wakati w'omuntu ne Katonda. Nga batugamba kati bw'oba oyagala okusonyiyibwa saba oyite mu Mariya. Njagala okutegeeza omutabaganya wa Katonda n'omuntu ali omu, ye Yesu Kristo. Yuda taddeewo takutabaganyangako ne Katonda. Nedda, talina kye yatukolera. Mu byokuyiga bye tuzze tuyiga tukirabidde ddala bulungi nti oyo yekka eyatufiirira ye Yesu Kristo Mukama waffe ku musaalaba, era yekka y'alina amaanyi nti bwe tusemberera omusaalaba ajja kutunaazaako ebibi byaffe. Tewali mulala. Mukanda wange, mukwano gwange, tolimbibwalimbibwa enjigiriza ezo zonna ez'enjawulo eziri mu nsi eno. Bwe tuba twagala okusonyiyibwa tugenda eri Yesu, tetugenda eri Faaza. Twasigaza kabona omu, ye kabona asinga obukulu, Mukama waffe Yesu Kristo yekka gwe tusobola okwatulira ekibi kyaffe. Tewali muntu n'omu, kubanga bonna boonoonyi. Oyo Bayibuli gweyogerako ng'egamba nti yakemebwa mu byonna era nga ffe, so n'atayonoona, yekka yasobola okusonyiwa ebibi. Omuntu omulya mmere ajjudde ekibi, oyo talina kalungi kayinza kutukolera bwe kijja ku nsonga z'okusonyiyibwa Katonda. Mukwano gwange andaba era mpuliriza, omutabaganya wakati wa Katonda n'omuntu ali omu yekka, ye Yesu Kristo. Tewali mulala. Obwesige bwo nkukubiriza, nkusaba n'obuwombeefu tobuteeka mu kintu kirala kyonna wabula mu Yesu Kristo. Oyo yekka ye yatuweebwa mwe tugwanira okufunira obulokozi. Tewali mulala. Tolimbibwalimbibwa mukwano. Sitaani akutimbye ebbula bw'aba akuteereddewo abantu abalala. Eddiini ekutimbye ebbula bwe beekuteereddewo ebintu abalala. Tewali kyonna kye tugenda kukola. Waliwo oluusi abantu bagenda eri bakabona okwenenya, kabona n'amugamba genda okole ekibonerezo kino olyoke osonyiyibwe. Teri kibonerezo Katonda kyatusaba kukola ng'akakwakkulizo k'okusonyiyibwa. Tekiriiyo. Okusonyiyibwa kwa Katonda kwambagirawo, era kasita weebeera nga weenenyezza mu mazima n'oyatula mu mazima, tegeera butegeezi nti okusonyiyibwa kwo kuba kuwedde. Mbagirawo oba osonyiyiddwa. Kale mukwano gwange gwandaba era ampuliriza, njagala okuzzaamu amaanyi. Totya Katonda olw'okuba nti Yesu Kristo gy'ali mu ggulu, semberera entebe ey'ekisa n'obuvumu, oyatule ekibi kyo, ojja kusonyiyibwa. Ekibi kyo tekisobola kwerabirwa nga okiyisizza mu Yesu Kristo, okwenenyaako nga kuyise mu Kristo Yesu Mukama waffe. Njagala okutegeeza nti ekisonyiwo kino eggulu kye lituwa bwe bukakafu nti eriyo Katonda mu ggulu. Era njagala okugamba ekisonyiwo weekiri enkya ya leero. Obadde watya okwenenya ng'olowooza Katonda tasobola kusonyiwa? Ke kadde kano kennyini wenjogerera essaawa eno, gw'ofukamire ku maviivi go, weenenye mu mazima n'omutima oguboneredde eri Katonda. Katonda ajja kusonyiwa. Kiki eŋŋamba? Musabe leero. Tosubwa mukisa guno Yesu Kristo gw'alina ku lulwo, gw'agambye nti aweereddwa omukisa, Mukama gw'atabalira kibi kye. Lwaki gwe okumenyeka n'ekibi? Lwaki okutambula n'ekibi kyo? Lwaki Katonda akutunuulira ng'alaba ometeddwa enzira ey'ekibi? Bayibuli egambye aweereddwa omukisa
asonyiyiddwa ekyonoono kye n'ekibi kye nga kikwekeddwa mu maaso ga Katonda, mu maaso ge, nga Katonda tamubalira bukuusa, tamubalira butali butuukirivu. Gwe toyagala kuba na mukisa ogwo, nga kwegamba otambula mu maaso ga Katonda ng'atayonoonangako. Weenenyeze Katonda olunaku olwaleero. Katonda mwetegefu okusonyiwa. Nsaba ofukamire ku maviivi go essaawa eno, tusabe ffenna naawe nga bwe weenenya mu maaso ga Katonda. Kitaffe omulungi, weebale okututeerawo ekisonyiwo. Otukoze bulungi Mukama, kubanga otulaze nti okusonyiyibwa kwaffe weekuli era wakuteekateeka dda. Tweyanziza kubanga otusonyiyirawo. Mukama, abaana bo abali eyo abafukamidde nga beenenya essaawa eno ekyonoono kyabwe n'ekibi kyabwe, Mukama basaasire, saasira. Ayi Mukama, osonyiwe obutali butuukirivu. Mukama, tutandike olunaku olwaleero, tugende mu mirimu gyaffe nga tujjudde omukisa gwo, nga tuyina eddembe n'emirembe eggulu bye ligaba. Weebale Mukama, kubanga owulidde okusaba kwaffe mu linnya eddungi ennyo erya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Omulabi wange, nkwagaliza olunaku olulungi ng'otambulira mu mirembe gy'ofuna oluvannyuma lw'okusonyiyibwa. Mukama akuwe nnyo omukisa. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.